Ffe tuli baana b'abalwanyi. Kitange yafiira ku front line. Eddembe lye mulimu bakitaffe baalikolerera. Si bano abazze obukulu ababbye essente z'eggwanga ne babba embaata ne babba enkoko embuzi obwana bwazo ne babba enzige ne bafoojinga ebintu. Ffe bakitaffe baalwanirira eggwanga lino. Bafa nga tebalina kibayina ne bayita eddembe mu nsi. Kati gwe odda onoga nti ayambadde enkofiira eno enkofiira gye nyambala ya brother wange General Muhoozi Kainerugaba. Oginako obuzibu? Sobola ogijjako. Sinako obuzibu. Ngende munnyonnyole nti munnange oli yannyambudde enkofiira yo nga kuliko akafaananyiko. Awandiko miwali nti okwagala Bayibuli eyogera ku kwagala okw'ebikolwa okutayina bbala. Abantu bangi mwagala abantu naye nga mupretendinga. Tuyina emikwano eba gyeyita mikwano gyaffe nga we are not friends. Baagala kusurvivingira kuffe. Batwagala nga yina kyakunoonyako kyakubalako. Ono ampisa bano asobola okunsabira mulimu gundi asobola okuba minisita gundi mukwano gwe eri gye njagala opportunity. Atuukayo bwe namugobera that is the friends between us. Namutuuza ku YouTube channel nenfunayo likes and views. Those are the friends abaitolodde abantu. Oyina omuntu gw'oyagala ng'era omulumirirwa. Oyina omuntu gw'oyagala ng'osobola omugaanira. Oyina omuntu gw'oyagala ebyaddala. Ndaba abantu bangi nnyo balagamba kale President Museveni ffe tumwagala naye tetujja kukkiriza mwana we. Tosobola kwagala mwana wange. Tosobola kwagala nze nosinga nga toyagala mwana wange n'ongamba nti onjagala. How? There are many people n'omusanga nagamba President Museveni tumwagala nnyo. Era omuzungu agamba nti you can choose your friend but you can't choose your family. General Muhoozi Kainerugaba teyamanya nti alizaalibwanga mu first family. Yazaalibwanga abaana abalala bazze bazaalibwa. Ate buli kyali akikoleredde. Muhoozi talina lanka ya bwereere. Njagala omugogolingeko. Ekirungi mwasoma naye neewuunya ku lwaki ebitabo tebibagasizza. Temukosa opportunities okubayamba bisiraani bye mulina. Banyamwe babayisa manju babanazabbuza. Saba Katonda akuwa omukisa. Nnoonya omukisa. Katonda mumunoonye ng'akyasobola okulabika nti mumunoonye. Mukonkone muligulirwawo mumunoonye muliraba fe abaanoonya Katonda mutulabe ebibala bitulimu twogeza ensi namba obwama oli aswa teyeebase ali mukukuuza alikodinga obuntu anoonya opportunity agifunira ku gwembo naye ayogere bamuwulire. That is rubbish. Ow'omukisa aba wa mukisa yalonda dola nga teyeezinze. Omanyi okuba nga tewasama ng'obwala dola nze mbala dollars. Nena tasabu yazina mdwale okunda bayampadde dollars, only dollars. Mbala dollars. Gwe yasoma obala ki? Manyine beyi kwebeera. Kera bukesi mwenye nga babakozi wangu. Nonyawo dola eri kumeka. Tugenda kozesa mmeka tugulayo mmeka. Wasoma wasomye eki. Nabagamba okwogera oluzungu oli mwavu that is vernacular. Mukole mwejje mu buddu bw'endowooza. Mulekera okusema ku YouTube channel nga muguyita omulimu. That is not a job. You can't work. Wezule. Singa babujjawo. Facebook yaliwo omuzaiti yagijjaako. Nze nagizisaako. Nze akuli maaso wano. Nze nagigisaako. Nkikuddamu. Ne TikTok gy'oliko. Jenosale namulonga bane mulaga buli kimu. Nga tamanyi nansi mmeka ezagijjako. Ne tuzijjayo. Si we kyali? Bwe kyali. Ne tuzigogolinga zonna naga muntu elekonda be nagaba what is this? And you're banning and there is something behind. Tolo was anti-sitegeera. Erekyo amanyi kyensingo kuba kubisa kwe kundo woleza mu levels obutategeera. Kwe kundo beza mu levels oluzungu no Uganda that is not a Europe. Zasina kyene egombya ku luzungu nga ndi mwavu. Nina sente. Abankola bayina degrees. Nkosa ba engineers, nkosa ba lawyers. There are many bayina degrees benkozesa. Bajja boss report. Boss, yes. Katonda wasitula omuntu, Katonda kyateekateeka okubeera mpa wali kisaanyaawo. Ne bw'olwana n'obulimba busookayo. Naye tebuwangulanga ku mazima. Osobola okulimba n'owayiriza ebintu ebisukka mu mutwalo. Amazima ne gajja obaaga ne gasangula buli kirimba ekibaddewo. Bayibuli egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba. Omubi afubutuka mbiro naye nga tewali amugoba.
lwaki weewolereza ko tereko obujulizi bajja bwetaka mu kooti lwaki weekweka oba oli innocent genda ku police someone za police bazikuwa still weekweka ate osindika beegayirira tewansanze ne Honorable Kalangwa Muzeyi Senkubuge tewansanze ne Honorable Kalangwa badde akola kisi kwegayirira yatusana okungamba nti wali omukwana ate daleka naawe kano mukazi ajjanga nkwana anesilako asaba sente z'okumukumuleka Jennifer diplomacy tetambula bwityo gwejo amazima gasigala mazima mwemulina byemukweke byemuyisaawo yaŋŋambye yali amukwana nanze olikyayogedde nga kuconvincinga to cool down nzikiriza abantu mwekwanira n'abasajja omukulu Kalangwa yabadde ayogera naawe Kalangwa alina mukyala we n'abaana nzikakane ki ne kati kino ekirala kyogamba nti yali amukwana wali anje okuba nga kikozesa to cool you down nedda mukwano Kalangwa kale gwe nokikozesa Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.